Brisher Kash ne Jovan Luzinda bakyekoze. Angela Katatumba atabuse songa ate ekibuuzo ekyebuzibwa ddala akatambi ka Anteira katabudde SB4 toseetuka birindirire mu bujjuvu. Muje baleko gyonna gye mutuusako engalo kansuubire nti buli omu ali bulungi gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza nga sinnagenda wala nnyongera okubeera ng'ate mbagaliza Easter ennungi mikwano gyange mmwe ate abatali basiraamu kansuubire nti nno munnange tebatutte bubi Easter ey'olunaku olwaleero naye nga manya enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu wano ofunawo amawulire agenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu ne tuba wano nga tukubaganya ebirowoozo kyemba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde butereevu tojja kubeera ng'ate omissinga out updates butereevu ntuusa okubeera ng'ate nkutuusako agandese olunaku olwaleero era nga waliwo akatambi akabadde kagenda maaso n'okubeera nga katambula ng'era kano kalimu Brisher Kash gwe tumanyi obulungi saakate ne Jovan Luzinda nga munnange bali awo we beeraga omukwano kugamba bingi nnyo bye bagenze maaso n'okubeera ng'ate boogera ate akalabye ngenda kubeera ng'ate nkakulekerawo era Jovan Luzinda bw'atyo yagenze maaso n'okubeera ng'ate atutegeeza mbu Brisher Kash ye muwala bulijjo munnange gwe yatugamba ngo oba babadde mu katemba oba byabadde bituufu mukwano gwange nange simanyi nakedaga naye nga butereevu tujja kuba tuzuula ekituufu ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ojja kubeera ng'ate okekanya naye nga bambi olunaku olwaleero balinayo ekivulu Jovan Luzinda Brisher Kash n'abalala bambi mugende mubawagire mu katambi kano mwennyini bagenda kubeera ng'ate babawa endagiro abaana babasobodde bambi mugende mubeere ng'ate mubawagira so ng'ate waliwo akatambi still Anteira ke yakoze n'omuvubuka awo munnange nga balina oluyimba awo lwe bayimba ng'era oluyimba olwo luyitibwa nti omwami wange tasobya kati nno ba social media inlaws bavuddeyo akatambi kano buli omu n'akomenti nga n'ayogera bingi nnyo bingi ddala ti SB4 omusajja ati wamuvuddemu ali kutugaba ne kwegamba bingi nnyo bye bagenze maaso n'okubeera ng'ate boogera era nga bangi bagamba nti akatambi kano kajjidde ddala SB4 mu mbeera wabula nga mu butuufu amazima gali nti SB4 akatambi kano tekanamuggyako mu mbeera era okukakasa ebyo SB4 ye yasookera ddala n'okubeera ng'atakola ki apostinga akatambi kano kiraga nti ye yali takalinaako buzibu just kano akatambi Anteira yakakola nga naye wonaakola akatambi n'omuntu omulala yenna ate era bannayuganda tulina okimanya ti si nti buli muntu yenna gw'okola naye oluyimba oba challenge oba ekintu kyonna nti muba mwagala n'okuggyako nga munnange waliwo ekisukkiridde nga mugenze wala naye okola akatambi n'omuntu nga muzina oba nga muyimba tekitegeeza nti munange mukola ki mwagalana so munange SB4 kana akatambi okusinziira ku mbeera eriwo asisuubira nti yakafunyemu obuzibu n'akamu nakedagala kubanga ye yasokedde ddala n'okubeera ng'ate akola ki akasharinga ku page atakalabye mukwano gwange akatambi era bagamba nti oluyimba luli ku coming soon era nga baluyita omwami wange tasobye era nga Anteira munange yagenze maaso n'okubeera ng'ate akola ki aluyimba era munange tulindiridde n'essanyu mpitirivu nnyo nnyini ddala tubeere ng'ate tukola ki twekanya oluyimba olwo nga butereevu akatambi kengenda okubeera ng'ate nsembyayo okubeera ng'ate nkulekerako kekomimbi wafono Angela Katatumba munnange ono ayina omuyindi awo gwe yafutiza era ng'amanya ge ye Mukeshukura amanyikiddwa ennyo ng'ate Shumuk ono munnange kooti yali yamugaana okubeera ng'ate agenda ku hotelo eno eyitibwa Diplomat wabula ate olunaku olw'eggulo bw'atyo yakawaŋŋamudde bwe yagenze ku hotelo eno Angela Katatumba we yamusanzeeyo munnange ate ne zidda okunywa era we twogerera omukulu ono ali mu kkomera akatambi ako nako butereevu ngenda kuba nkakulekerako abadde balowooza nti Angela Katatumba wa muzannyo mugenda kubeera ng'ate mu kinyonyoka ngenda kuba nkusiibula fona toseetuka ngenda kuba tenkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala ngenda kusaba komenti yo giteeko ate wansi mu comment section tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zino n'oluvannyuma subscribe nga mukwano gwange oba tonaba like nga video eno oba ojagadde naye ng'ate ekisinga obukulu toseetuka goodbye for now yagiyita kashiyamola nyabo kitontwala mu zoo oba nontwala erimu gye bagabira ebira binene ebigonzi anti kitontwala mu zoo beno bayitawo batya waliwo negolindako kitivu kyonga kinene nnyo wazemina kubala baana obwange yali kitusanyusa mpani nokyogerako naye tivi eringa lutimbe toli kumpi kuŋŋamba nguyambadde empale ez'ebituli kiki nagwe nkwagala Am I Magalachi? By the way, this is the girl whom I've been telling you since long.
Yo guys, linda kosa komao. Nze sina side. Mwogere neza sina side era bamikwano ba enilo. Sawa ya nasa deal sima bubi. So sako. Antika chiri west. Walaba craters. Jiwaita ready terrace ye. Bali. You have to get red terrace. Being into the end of the craters. By the way, mutulinde craters. Yes, Jovan Luzinda naye. Era nga tukino kuba tuba sanga yo mu biti watubagala nnyo nainga wakitala nombadde njongereza akaawo balina kugamba kyo jaketala obala wati mu jaketala kusa wezize no jaketala obala kati anti agoma alwama light yaka achali anti njagala bila so jigambe light back ojigamba light back no light yaka stop light dako kadama ono siva bino mbadde nabisanga wa sidda mabega wano wetuli light vako light yaka nigenda mu bisanga credit terrace Jovan simulator nyumba yo waze kubba njagala ekintu kimu baba wakutwala okusaba twala mutima yangu netegereza unkwase ensonyi like for real you're making me emotional kwakirala namake creditors ensolo nakulancha twesange it's gonna be fire Jovan aja anti kakashaba creditors light jako kati light yaka mutwe mwera ba mwera mu bisange creditors You are going to the cells tonight. You are sleeping in. You must be arrested today at Hotel Diplomat. Look at Shumuk. There is a permanent injunction on him not to step at Hotel Diplomat, but here he is. This is very interesting. And he came with like 7 of his friends. I'm taking my juice. And you come with your boys in this car. They've now run away. What is the problem? The problem is that you have a permanent injunction ordered by court not to step at Hotel Diplomat. You said it is a company fighting. Is it my fight? You know, the problem is that I'm talking to a mad person. You don't respect court, you guy. Did you give me my phone and I go? Do you have any documents that show you're supposed to be here? Apart from the latest ruling that says that you have a permanent injunction not to step here? What I'm saying is... And to turn back the titles that of Hotel Diplomat, Katatumba Suites and the island that you fraudulently transferred in your names. That's the last ruling. And you're here, Diplomat? I was taking my juice. Give me my phone and I go. No, you're not going anywhere. You're going to the cells. The police have your phone. You are going to the cells. Tonight you are sleeping in. Where are the other guys who ran away? So this one was the one working with Shumuk. Why did you run away? I wasn't running. But I told you guys you're not invited and I told you to leave, you refused to leave. Can you believe it? Shumuk, this man has come here to do what? He come here to do what? He said he owns the place. I'm just taking my juice. Which juice? You know there's a court order against you that never to step here. You can be shot here, you. He's lucky he wasn't. He's lucky he wasn't because we have every right to. You know There was an Indian guy you were with. Where is that Indian? which company is Indian guy? Don't lie. You were here with a whole team of Indians and some other guy. You come and take photo here. Audit. Russian get the court. Get the decree. Russian get the decree. What I have it here. Yeah, very good. So what is it? What is it? He should tell us why he's here. The one who called us. What is it? I got a call from my boss. Telling me to come with the police. That this man is a diplomat, to take over the diplomat. Exactly. But that this is his place. So she can explain. Okay. Answer. Is this your place? Yes. It's your place, eh? As a company, we own the place. Okay. And she was showing that gun behind her. Which She gun? has a handgun. But even if she has it, if it is in line with the road, there is no problem.
So long as she has not, let's go so long. The customer. So long as she has not used it, To make sure threatening the customer. Okay, She is taking the juice. You know you are trespassing here, Shumuk, that you have every right to be shot on a property that's not yours. You cannot come and have a juice. So you are a customer or no? You said you're an owner. We are the owners of the hotel, but we are a customer today. That's a contradiction. I work for an accounting agency, so I was called here to meet you for some business. Then when I come here, actually I paid for the juice. As we are starting to discuss, then the gentleman comes. I have actually just arrived. So as we are starting to come, policemen they are roughing up the area. They are beating him out. Yeah, let's go. We can go there. We explain it. You my phone. We are going. You will deny if you came alone, but you have this. Exactly. A witness is here. Are there many others who run away? The reason that has brought him is not you wanted to take this with you. It's not the matter. This is the decree banning you from being at the hotel. Very clear from court. A clear decree. And you're masquerading there, trying to evict. Forcefully trying to evict the staff and everybody.